So kiriza era nkutegeeze nti parliament n'abaali bamema ba parliament bali mu kifo kino kubanga ba delegate kuliko mainstream omutambuze enteekateeka eno nga oyo ye chief kodi tulinako omukyala Nakavulu kanga tebatutiisatiisa kubanga John twagala okulonda omukulembeze agenda okutuyambako okugoba. Erinnya eryange nze Sarah Tebaggwa. Nina wano ripooti ey'okusomera, ripooti ya Mukono District Women. Kamba nnyonnyoli tuli mu kusaanawo kubanga tulina abaka palamenti batono mwasobola okulonda. Tuteekeddwa okulwana tusindike abantu ab'enaale badde mu palamenti. Minisita ow'amazzi oyagwa akakodyo bakadde kubanga abo bwolaba kitusomanye ekintu kikoze kya kiwedde. Sebo mukama Subizanga etwakusuubiza olunaku lwe twasookera ddala. Leeta Mukono obuwanguzi bubwo. Akatuuka bandegeeza nti abalala bakyali mu nti omuntu ayagala baba ssentebe wa municipality Nganzi mbere nga nsobola okugenda ewakaawo nange nemuteeka ku bunkenke olw'ebyo ebimu bitatambula bulungi. Omuntu bw'abanga ssentebe wa district ow'enaaleemu ayagala naye agende abeere n'eddoboozi okucekinga kaawo kubanga kaawo bw'afeeringa okukolera abantu kitegeeza epati yange nze yebeekoze eki yebeefeerinze. Ate olw'okuba omuntu tosobola mukebera mutima gwe oluusi abantu bafuna emirimu ne beefuula nti bawagira gavumenti naye ng'ekyamazima bamubaze kola ki gisuula busuuzi nga bye bakola byawukana ne manifesito ya muzeeyi nga balumya abantu nga bali mu kukola ebyo balina okukola ebiri mu mandeeti yaabwe. Kati ffe tutowooza nti Honorable Kasolo bw'otuuka mu Seeke tusaba otunuulire nnyo omuntu ono wa structure w'enaale alondeddwa ayina maanyi ki nga tena amaanyi ago gali mu mateeka nga tagenda ne bamutunuulira kyamuli nga bw'agendayo bagamba mutuufu mukama wange akoze eki aze. Kale tulowooza nti ffe buvunaanyizibwa twagala obbatikka tetwagala structure zaffe zibe n'amaanyi mu kaseera ka kulonda Honorable Kasolo oba zibeere z'amaanyi mu kaseera k'okunoonya akalulu wano nti era nze amaanyi gange nga ssentebe wa municipality ow'enaale mbu nja kuba nago paka nga 26 omwezi guno ogwaki ogw'omunana mbu bwemba ekkolero nze olwo ebyange biwedde olwo ntambulanga bwenkola ki ng'omuntu wa bulijjo. N'olwekyo ssebo ffe tusuubira nti ebyo emu ku bye twagala olwaleero wano omuntu. Era njagala okwebaza Mukama Katonda kubanga kino kye tuliko wano olwaleero tetwakirabako mu kalulu ak'omulundi ogwaggwa. Era nze ndowooza nga n'ebyatutuukako byonna byatutuukako lwa butayita mu process zifaanana bwe ziti. Mujja kubeera bajulizi nti olw'ebyabaawo ne COVID mu kalulu ako tetwasobola kukuŋŋaanako nga bannakibiina nowanda twamala ne tufuna obuzibu. Kale mbasaba tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga tumwebaza kuba ekitangaala nkiraba tugenda kweddiza obukulembeze bwaffe nga bannakibiina kya NRM. Awo nno we mbakubiririza mbasaba n'okusaba kwonna kino Mukama kyatukoledde tugutwale nga mukisa gw'amaanyi. Kama mbaya tulina okuwangula ebifo byonna mu district zonna ezikuŋŋaanye wano olwaleero kubanga mwe mubanga we muli kiki ddala ekiyinza okutulemesa. Lwaki tukkiriza abaana bali okutwala ebifo byaffe ebyobukulembeze? Honorable Mukono ono ba Honorable Mpiima gwe baweererezaamu yalinga district bazasaba Honorable okutegeeza ku mulundi guno ate ffe ab'NRM ffe tulina kye twandiise credible candidates ku bifo byonna. Njagala okutegeeza nti ne bali bannaffe abagenda okutuvuganya gye bali mu busonda beekwese balindira banoonya be batusimbako tebabalaba neera nga bwenkimanyi nti bajja kubaleeta. Njagala okuwera mu maaso go tugenda kukola kyonna kye tusobola ku lw'ekibiina kya NRM okulaba nga tudda mu buyinza era ne mu bukulembeze. Nkwaniriza nnyo mu disitulikiti y'e Mukono bingi
n'ensonga zo lwaki oyagala okufuna ekifo ekyo ku Central Executive Committee. Nze nno nina omukisa tinakolako naawe mu Parliament ebbanga lye wabeerayo, n'olwekyo mmanyi obusobozi bwo, era obusobozi bwo obwo bwe mmanyi nzize mbutegeeza abanninaanye bonna, nga mbategeeza nti omuntu omutuufu Mukama yamutuwadde agenda okututwala mu maaso ng'omukiise waffe ku lwa Buganda Region. Njagala okubasaba ffenna abakuŋŋaanye wano tuwulirize bulungi nnyo ensonga za Honorable Haruna Kasolo z'agenda okutubuulira. Nze nina obwesige n'obwesimbu mu ye, era nkakasa ng'agenda kutukola bulungi ng'abantu b'omu Central Region. Olwekyo mbakubiriza mba waggulu nga mbasaba obuwagizi, mbasaba mutwale omulimu guno gwe tutandise mu maaso, tulabe nga tuzza ekitundu kyaffe Buganda ku ntikko. Waliwo ensonga nze Nakavubu ze sisobola kwogerako naye mujja kuziwulira awalala. Wano mu Buganda ffe bwe tuwangula kaadi ng'aba flag bearers, ate omulimu gwe twolekedde gusinga obunene ogw'akamyufu gwe tuba tuvuddemu. Nolwekyo bwe tufuna omuntu ng'agenda kutukwatirako, ng'agenda kutuyambako okulaba nga tusomoka n'omuyaga guli oguli ebbali, ndowooza nga twandimuwadde obuwagizi bwaffe ffenna okulaba nga tukwatira wamu, kubanga agali awamu gegaluma ennyama. Saba Mukama mwenna nga bwe mutudde wano, nze ennaku zino ndi mukristaayo ab'ebuyiko ne Buvuma, era nze nsaba essaala Mukama ne mutegeeza nti buli muntu yenna atudde wano n'awulira ku ddoboozi lyange ogenda kusimba emabega wa Honorable Haruna Kasolo, oba oli bw'oyagadde oba toyagadde. Era nsaba bamalayika ba Mukama babalumirize kiro na misana, tebabaganya kwebaka okutuusa ku lunaku olwo nga tumaze okufuna obuwanguzi buno. Era nsaba bamalayika abo babagugumula ekiro, babawandika erinnya eryo ku mitima ne ku bwenyi bwammwe, temulina gye mugenda kuddukira okutuusa nga tufunye obuwanguzi. Awangale nnyo Ssaabasajja. Nga nze chairperson w'abakyala Mukono District aba NRM, ate nga nkola ne office ya National Chairman, nga ndi omu ku bacoordinator bakuleta Mukono Jebinze Mukamawo wano Ssebo, newankubadde bwe tukyaziza nga chairman wa municipality, nga neetonda ku lwa ssentebe waffe wa district Haji Haruna Semakula tasobodde kubaawo, nkakasa yakutegeezezzaako nti yagenze Makka, naye wano tuliwo era akimanyi nti weetuli, era yakitegeddeko nti n'ogenda kukyala. Njagala okwebaza abagenyi baffe abazze okuva mu district zaffe essatu, newankubadde ab'e-Buvuma baafunye ekinyegenyege ne bagamba kabalinnye eryato bajje, era bazze. Ab'e-Buvuma tusanyusa okubalaba, mwebale kwagala Honorable Haruna Kasolo, era temwerabira paka ku ssaawa esembayo. Honorable eno Greater Mukono tuliramu candidate, era tulina bannaffe ab'ekayunga abasobodde yafeeyo ezitole bulungi. Nga babategeezezza nze Kyeyune Haruna Kasolo, Neddi Nanyonyi Ennyange, maama wange ye mukyala wa Nkima, ab'Enkima bwe banzaala. N'olwekyo ndi wa wano, njagala twala mukisa guno okubayozaayoza. Njagala kubayozaayoza olw'obuvunaanyizibwa banna NRM bwe babakwasizza. Era wano muzzeewo nga ba delegates. Delegate kitegeeza okusalawo kwasalawo tekuba kukweka. Wabeerawo abantu emabega bangi basalirawo. N'olwekyo nga tonnaba kusalawo, sooka weefumiitirize kyengenda okusalawo na bano abantu emabega abanteekamu obuvunaanyizibwa singa babadde bawereddwa obuyinza kye bandisazeewo. NRM government President Museveni ng'akulembeddemu banne baatukola bulungi, ne bagamba nti NRM eve wansi ku byalo ng'erina abakulembeze etuukire ddala waggulu yitayo Museeke Central Executive Committee. Ke kakiiko ak'oku ntikko akatuula ne kayisa policies
nikayisa ebiteeso eggwanga lyonna Uganda, kubanga ekibiina ekikulembera Uganda NRM, eggwanga Uganda ne litambulira ku biteeso ebyo oba ebirowoozo ebyo ebivudde eri waggulu mu Central Executive Committee. Na zino ssente za PDM bakama baffe baatuula Chobe mu woteeri eyo ne batuteeseza kino. Ebiteeso biva eyo ne bijja mu cabinet ne byuka bigenda mu ki? Mu parliament. Naye baatuteeseza bulungi ne bagamba nti NRM kubanga ngazi, buli kanyomero ka Uganda mulimu banna NRM. N'olwekyo museeke lwaki buli regioni? Kubanga ennono za wano mu Buganda ate si ze nnono z'e Kalamojja, ate si ze nnono za mu Western, si ze nnono za Eastern, si ze nnono za Banorthern. Kakati buli abantu abo batuule beerondemu omuntu omu yabagira ki? Abakiikirira. NRM nsaba njogere bulungi ensonga zange zirambike muzitegeere buki, kubanga wano nasabye ttiimu yaffe mukyala Julie ne banne bayite abantu bonna ewatali kusosola. Mbitire abantu bonna kubanga buli muntu delegate nze munnyonnyole naye asalewo ku lulwe. So mbadde mbannyonnyola basabo ne bannyabo, mbadde mbannyonnyola nga mbagamba nti ku mulundi okuva NRM leadership yasalawo nti abantu abali mu region beerondemu. Abakalamojja batuula ne balonda Mukalamojja munnaabwe ne bamutuma wa Museeke. Ne bw'oba oli mugagga otya nga wasenga e Kalamojja tebajja kakuwa, kubanga ennono zaabwe togenda zikola ki? Togenda zisobola. Abanyankole n'Abanyoro n'Abakiga abo be bakola Western nabo batuula ne beerondamu either Omunyankole oba Omukiga oba Omunyoro ne balojjamu omuntu omu. Ku mulundi guli Oweekitiibwa Matayo Kyaligonza ali Munyoro yali akiika Museeke. Bwe yavaayo kakati poliisi bali omusibo nalebo Mukiga yakiika wa? Kasimanyi bagenda kuteekayo. Naye tosobola kgenda nti gwe lukyamuzi ne bakulonda eyo. Tebasobola kukola ki? Kubanga omugabo gwabwe balina gumu era balina guwa olwabwe eyo agire ki? Aba Easterner mwe muli Abateso wano mu Central bakama baffe bagamba nedda Kampala y'amawanga magatte. Osangamu Abalango, osangamu Abaganda, osangamu Abakyoli, osangamu Abaki. Abo nabo tubaleke beerondere ki? Beerondere owaabwe. Era batera kulonda Singi abalaba kakati Uhuru Yesi n'abalala gye bali. Tetubakaayanya, tetukola ki? Kakati basebo ne bannyabo tuli wano mu Buganda, wano mu buki? Wano mu Buganda. Naffe twagala tutuule mu banna NRM, tutuule twerondyemu munna NRM omu naye ng'amanyi ennono zaffe agenda atukiikirire Museeke. Oba muntegeera bulungi? Tetusosola muntu yenna. Naye kakati guno mugabo gwaffe kakati ate okututwaleko nga tulaba.
mbadde Mmengo Oweekitiibwa Katikkiro ankubiriza okulemera ennyo ku nsonga Ssamasonga emmeka kakati nno olina okukiikirira ekitundu kya wano nga n'ensonga ezo ozimanyi era ng'oli muwombeefu nga n'okukyalayo okyalayo n'okiikayo. Kakati ensonga noze mukitegedde nga nsonga nkulu ddala kubanga saagala abantu bagambe titusiga busosoze. Bwekuba kusiga busosoze abaatemaatemamu regions ezo ndoza be baali babusize kobaga mumweronde muki owammwe. Central Executive Committee ye cabinet eya NRM lwolukiiko olw'okuntikko olufuzi olwa NRM. Chairman wano ye President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa. Mutwagale nnyo. Kakati twetaaga President waffe oyo omulungi akoze byonna mu NRM atukoleredde mu ggwanga lino. Twetaaga omuteekako abasajja n'abakyala abatagenda mulubya mutwe, abatagenda kwongera kumukaddiya. Pulezidenti yakamala okubeera wali ekkololo neyeetondera Obuganda. Tetumanyi lwaki yakikola. Ne bwe nagenda okinoonyereza nga bambadde yero nga bana beerimbise mu NRM ne bagenda bakola ebikolobero. Kati abantu ne banyiiga ate ne banyiigiramu ye. Kati ye ng'omusajja omukulu n'agamba bati bwabaawo ensobi zonna mukole ki naye tutambule. Era Buganda kati yeteredde entende tutambula tetwagala tutabula. Ekizibu kya Buganda ttaka. Obubbi bw'ettaka bususse mu Buganda. Nabadde ndaba n'omuntu wano ku TV emukono wano ng'omusajja alaajana agamba ettaka lyange bampaddemu emiliyoni 10 ku mpaka bangobye ng'akaaba. Kati omuntu ng'oyo ayinza okuwagira NRM ne famire yonna. Kati tuli bubi wano n'olwekyo omuntu yenna oba mu buto bwe oba mu buvubuka bwe oba ani ng'alina akakwate ku bubbi bw'ettaka tateekeddwa na kutwesembereza. Olunaku lukya lutya ngaffe ekizibu kyaffe wano era ekitawaanya banna NRM wano ttaka. Buli gye ntambulidde yonna mu Buganda abantu bakaaba ttaka. Kaakati ate nga waliwo omuntu erinnya lye kasiti olyogera bwoti abantu bagenda ne banyweza ssenyenge ku ttaka lyabwe. Ate badelegates abaagala NRM abaagala ki bazze mu bifo bino nga mulina ebigendererwa ebyokwongera maama ojja kulindako sooka otuleko. Twazze mu bifo byaffe bye tulimu ng'ebigendererwa byaffe twagala okwongerayo obuganzi bw'NRM bugende ku ddaala eddala. Tetwagala kwonoona kitiibwa kya kibiina kyaffe. Olwaleero mulaba Mukono wano. Mukono tabeeranga kola opposition. Ne confusion yaffe n'okubulwa abantu abavaayo okulambika ensonga y'ensonga lwaki mulaba nti Mukono oluusi abantu balowooza nti opposition naye nga si opposition. Banna NRM abasinga bebasinga obungi wa Mukono. Naye oluusi wabadde wabulawo empagi Sseddugge eyimirira n'etambula n'ekkaanyisa abantu babeera nga beesimbyewo naye ng'ekyamazima waliwo omuntu amanyi nti neesimbyewo nenda kugwa. Kwanza neewuunya abantu obutabona intelligence. Bwe weesimbawo olina okumanya nti ngenda kugwa
oba kale namba bbiri awo tumaleka nyongiremu amaanyi nalabira ddala omuntu ng'agenda kusemba naye naye alemeddeko n'agamba nti nfuulidde kulendi. Kati twetaagawo abakulembeze mwenaale mu wano abagenda okutambulanga bakole research batuule n'abataka beebuuzibwako mu bitundu bajja ti bagambe naye ku bantu bano ani azitowa. Naye omusajja ono oba omukyala ono talina maanyi naye asasudde sente ze yeewandiisizza naye bamukozesezza bukozesa kuvuma kumunafuya abantu agenda kuwangula naye gamba nja kukosa oba ompa sente oba tompadde sente ngenda kwonoona naye nga tazze kukola ki. Abantu mbategeeza Buganda tefaanagana na Kalamojja, tefaanagana na Teso, tefaanagana na Nkole mu buwagizi bwa NRM. Buganda tulina ekizibu nti opposition eri wano mu Buganda, leader opposition ali mu Buganda wano tusula naye. Omuntu bw'akwata flag emukono n'omulala n'akwata flag ekirugula ow'emukono aba ayongedde ate alina okuwera mpuujusi zigambalagala ate ow'ekirugula ne bwagenda mu Amerika aba yayiseemu dda. Bwe tuba twetaaga NRM edde bulungi mu Buganda tuteekeddwa okusala amagezi n'okuba ne research desk inga wana akamyufu kubanga lwaki Mutebi avuganya ne munne Mutebi nayonyamu obukadde 3 ninga ne bwakwata flag okujjako ng'ayambiddwa nnyo ayinza obutakikola. Lwaki tetusavinga Mutebi ne tugamba Mutebi 3 ebyo bitereke tulinde tuli olusozi lutugenda okubalampa ebyo byonna ebiteeso birina kuva mu mpagi Sseddugge eyimira mu Buganda wano. Omuntu alina okuba ng'alowooza era amanyi ekyokukola. Lwaki bwe tubona akalulu primaries lwaki fulaga beera w'emukono afuna sente ze zimu ne fulaga beera ow'ekitundu nga bo NRM yayita mudda nibagamba flat figure miliyoni 5 ze tugenda opawo. Omusajja okuyita mu kalulu ayonoonye 3 omuwadde 5 olweyi wadde ayonoonye 3 naye abadde mu kasemba agikutte era amaze agenda kuwangula. Tuteekeddwa okubeera n'omuntu amanyi ensonga zaffe wano mu Buganda ng'agenda kuzanyulya pulezidenti ne seeki tusale amagezi NRM eddengulu ne twetaaga extra effort. Omuzungu akiyita affirmative action wano mu Buganda bali aggressive bagenda n'agamba siva wano njagala 40. Yes yengabana bino ebintu si byakumala biseera olegetize nange muntu engendeyoko Kasolo manyi Kasolo minisita Kasolo kiki nze minisita nze neeronda era alina okumanya oyo akyogera alina okumanya nti liigi gyagenda okusambiramu y'abantu abafaanana nga nze. Abantu yaba binywera okyasamba gwakumuluka kati ate ng'ogamba ngenda mu big league. Lwaki mbagamba bwetu chairperson bamemba abalala wabaddewo kiba ne bega kadaaga omulala avuganya ku kifo ekyo ye speaker of parliament eyo levo yona agamba nti gwendaba avuganya Northern Uganda government chief whip obuwa n'abalala bavuganya bali ku ddaala eryo bali ku leveyo avuganya eno mu western ndabakuyisi bali omusi abaddeko n'abalala bali ku leveyo
kakati yo oli alyoka ajje agende mu kifo kyaffe ekya Buganda ffenna tukone tusiriikirire emyaka 5 tetukyamugjawo tulina kulinda 5 giggweko abaffe awo mwagala tutuuke Central Region abantu nga bagiwanga ekitiibwa zibiriza omale amaaso go ogaggule bakuteerewo awo bagambe nti bano be bakiikirira Buganda oba Central owulire okuswala ng'ogamba singa amala nga tetunnaswala awo si twagala okutuuka bannange twetaaga omukulembeze nga bw'ayimirira bw'ati ajjayo ekifaananyi kya Buganda ajjayo ekifaananyi kyaki abantu abalala bagenda okuba nga bannyonnyola nsonga bali mu siteeke bannyonnyola nsonga ono munnaffe ye ng'agamba nti gundi nange nteesezaayo kubanga waliwo bannaffe abeesimbyewo kyova banze wano mu Buganda we nasooka okusaba akalulu munnange omu ng'abeera ngoberera bw'atuuka agamba Kasolya buwadde mmeka nti bweziti nze mbuwadde bweziti netagira kya kyonna tajja kwogera seeke kira neŋŋamba ono Luganda alugezaagezaako kanye nenoonya akalumunoza ne Uganda gye bataluwulira tajja kungoberera wano lwagezaagezaako talinnyangayo kakati mbuuza wotasobodde nakwogera bigambo abantu kubasaba eri ogenda kwogera lulimi ki ogenda kutuuka butuusa osirike awo Buganda wetutuuse Buganda tutuukaawo kweri NRM lyaffe kweri fe tulina ebizibu fe tulina opposition wano fe twetaaga tulonda ate bwe tutyo kankuwa ekyokulabirako aba NUP balonda deputy president NRM juu ekasala aye ekasala aye ekasala aye ekasala aye Sebo kiriza era nkutegeeze nti parliament n'abaali bamemba ba parliament bali mu kifo kino kubanga ba delegate kuliko mainstream okutambula enteekateeka eno nga oyo ye chief kodi tulinako omukyala Nakavulu kanga tebatutiisatiisa kubanga John twagala okulonda omukulembeze agenda okutuyambako okugoba erinnya eryange nze Sarah Tebaggwa nina wano ripooti ey'okusomera ripooti ya Mukono District Women kamba nnyonnyole tuli mu kusaanawo kubanga tulina abaka palamenti batono mwasobola okulonda tuteekeddwa okulwana tusindike abantu ab'enaale badde mu palamenti minisita ow'amazzi bweyagwa akakodyo bakadde kubanga abo bwolaba kitusomanye ekintu kikoze kya kiwedde sebo mukama Suubizanga etwakusuubiza olunaku lwetwasookera ddala. Greater Mukono obuwanguzi bubwo. Akatuuka bandegeeza nti abalala bakyali mukulu. Minisita ow'amazzi bweyagwa mwasobola okulonda tuteekeddwa okulwana tusindike abantu ab'enaale badde mu palamenti kubanga tulina abaka palamenti batono kamba nnyonnyole tuli mu kusaanawo
mugenyi waffe omugole tusanyuse nnyo okukulaba. Sebo kkiriza era nkutegeeze nti Parliament n'abaali bamemba ba Parliament bali mu kifo kino kubanga ba delegate. Kuliko mainstream wamu ne ba veteran. Ekyo kikoze kya kiwedde. Sebo mukama tulinako Serada Lawrence. Kakati sebo mukama wange buli kutwabadde buvuma tubali tugambye asooke ebeerewo okuba nti kizinga. Tulinawo coordinator omulala Sekatawa Patrick naye tannatuuka butuusi, alina meeting gyawaddeko. Kyalo Joseph, tulinawo omukulu Kalyango Tone ngoye wa media naye nze akutaka mansukira naye suubizanga etwakusuubiza olunaku lwe twasookera ddala. Greater Mukono obuwanguzi bubwo.